nga ziraga nti ye taata w'omwana so kye kiseera Bruno K alabirira omwana. Bruno K tannagambako nti tajja kulabirira mwana bulijjo ayagala confirmation. Kino kye Kaiyz era kyagenze ne kiteekayo results za Bruno K naye Kaiyz otegeera bulungi. Nze tobulanga embwa yange nagituuma Kaiyz. Kati Kaiyz kyekabadde kikuteekesayo DNA ya Bruno K. Luyali. Inenga zo results za komyo nga Bruno K ye taata w'omwana. Era tetulabirira omwana Bruno K kati era bulijjo amulabirira. Kwa Bruno K is one of my best friends bulijjo omwana amulabirira. So weziba results DNA za komyo nga Bruno K taata w'omwana teri kyakola. Agenda sigala nga amulabirira. Negwe Kaiyz toddamu okuteekayo ebintu by'abantu ebyekyama mu mawulire. Kaiyz oba wabaaki. Kyobulanga Kaiyz nakuguddemu embwa. Kyakuguddemu embwa yange. Kaiyz. So, ate nalabye Bruno K ne Kaiyz nti mwasayininze endagaano y'emirembe. Nedda Kaiyz wandi muvumye. Ositegeera. So, DNA yalaze nti Bruno K taata omwana era agenda sigala ng'akola ki? Tannamwegaanako. Abadde alabirira oli omwana bambi. So byebyo. Nenga Kaiyz tujjeeko amaalo okuddangamu okuteeka DNA ez'abantu mu mawulire. Okitegeera si birungi. Abantu mubeeko oko nekkomo. Kale tukimanyi Kaiyz oyagala nnyo okubuleekinga story. Byakulemeramu naye obuleekinga biki. Ekitegeera toddamu kuti ebintu ebyo biri private. N'omusawo tasobola bikuwa. Talina maanyi gabikuwa DNA ya muntu. Oteeka otya DNA ey'omwana w'omuntu mu mawulire. So Kaiyz, that is really bad by the way. Mukole amawulire n'ebintu ebimu mubyerekereze. Kati whom are you informing? Kati Kaiyz wabadde ogamba ani? Of course eroli waba ye taata w'omwana bajja kutula ne maama w'omwana. Okitegeera balaba engeri gye Bruno K ajja kutula ne mukyala we balaba engeri gye bagenda okulabiriramu omwana wabe. So simple. Omuntu okusaba DNA aba teyeeganye mwana. Nze nange abantu bangi nnyo wano mbasaba DNA. Okitegeera. So temugamba nti Bruno K mbu yali adduse obuvunaanyizibwa. That's not true. DNA endaga butonde bwowe mulugunya omwana yenna gw'oyina. So ng'okola DNA it's part of life. Omanyi abantu baseera temwasoma. Kati ebintu ebimu mulaba bipya DNA era DNA yeeganya omwana nedda bintu by'abaasoma munnange bwe batwe bakola ebintu. It's a proof that you are the father or the mother of any person. DNA teyina buzibu. So Bruno K muganda wange, now the next stage is to continue taking care of your family. Kuba kakati nga bw'obadde okola kitegeera. Kati oyo muwala Vanessa kyenkusaba now ebyamawulire biggwe. You have talked a lot. Otubulidde nga Bruno K bw'atakulabirira nga now it's no longer funny. Ebiboozi byo kati sit down to say how you're going to take care of the kid. Kitegeera. Ebyo kati ebiboozi gwe Vanessa oba Kaiyz bakuwaga. Kaiyz talina kirungi kyakwagaliza. Kaiyz munoonyi w'amawulire. Kati mwakutte DNA y'omwana mugitadde mu mawulire mulabisenga abasiru. Which parent can do that? Muzadde kyasobola okukwata DNA y'omwana wagiteeke mu mawulire. Those are purely private things. Kaiyz waliwo bataasoma bali baŋŋamba mbu junior tulaga appointment letter. Njikulaga ngaani? That's my private life. Oba nina gye nkola oba sina gye nkola. It's none of your business. Kali nataddeyo ka video kange nga bampise ogenda okwogera n'abaana. Nze Tamale I'm a motivator. Gwoba tondabamu mugasa abalala bagunda bamu. I go to schools to talk to kids. Not because of ati ndi mugagga, not because nti obanza asinga empisa, but I have a lot to tell them. Kati gwe bondabanga bampise ku ssomero kubanga gwale mu ensi ng'otandika okunjogerera. Junior bakuyitidde ki? Katonda yasitula abantu. Sigwe abantu munne babayita boogere n'abaana ku masomero not because nti balungi nnyo oba mu bulamu mbu bagagga nnyo. No,
It's just God. Abantu bemunayiga nti Katonda yagabeera yajjawo mujja koma okwebuuza ebibuuzo lwaki gundi yavuga emmotoka bweti. But first appreciate it is God. Buli omu wali Katonda yamutaddewo. It's not human in nature. Kati Katonda bakutandika kwebuuza bibuuzo lwaki gundi yalina ssente, lwaki Tamale gwe bayita, lwaki Junior yakola mu ministry. Munne Katonda ye yanteekawo era yajja okunzijjawo. Kenneth Mukahaniza abadde mugagga nnyo yafiiridde Italy. Oyo former permanent secretary wa finance. Abalabe babadde alina babadde bangi alwanye entalo. Ne Katonda munne yagabeera yajjawo. Kenneth Mukahaniza abadde agenda kubeera governor wa Bank of Uganda. Katonda takimuwadde. Kakati n'olwekyo mu nsi muno kambabuulire nga tunaba kutandika kwebuuza bibuuzo. Lwaki Junior gwe bawadde kino? Lwaki first ask God gwe Katonda yakutegekera ki? Abantu abamu ennugu n'empalana ebalemye okutegeera lwaki muli ku nsi. Tubulanga mubonaabona. You have never taken trouble to ask your God, why am I on this planet? Ekyo ekibuuzo bw'oli kizuula lwaki Katonda yakutonda ogenda kyusa ebintu ebimu olabe nti tebikola makulu. So n'olwekyo mmwe ffe tukola ebintu ne mutubuuza lwaki Junior yakola kino. It's God, my friend. It's not you. You don't have those powers. You never created any human here. Human beings are God's burden. Zine Katonda nja tuuka nfe. Death is part of life. Fena tujja kufa. Nayo enso gikozeemu ki? What have you done? Segira. So nze ntwala nnyo obudde nga nnoonya Katonda. Waliwo emyaka munne kati gy'otuukako ng'olina kunoonya Katonda kati gy'emyaka gye ndiko. I'm looking for God. Kwani n'ebibuuzo bingi mu bulamu bwange byetaaga answer naye nga banneetoolodde tebasobola zimpa. Bingi bye neebuuza. Nenga ne Katonda lwaki kino kiri bwe kiti? Ne because if you don't take time. Kati olaba Pastor Bugingo alwanagana ne Pastor Kayanja. Bonna babuliddwa Katonda mu bulamu bwange. Kubanga nalaba abakozi ba Soloti TV nga bavuddeyo okuwa obujulizi ku Pastor bannange tokolanga mu kifo novaayo n'oyogerere yali mukama we obubi ekyo ekintu kibi nnyo. Bw'obanga wakolako ewantu buli wantu wabeerawo n'ebizibu. Buli kampani eyina ebizibu ne Soloti Media eyina ebizibu. Naye nalabye abakozi ba Soloti nga muvuddeyo mutandise okwogerera bubi Pastor Bugingo omuntu eyabawo omulimo. Ani agenda obbabalamu amagezi? Mbuffe ku Soloti simanya twali bwe tuti. Simanya buli kampani eyina ebizibu ne ministry zetukoleramu ziyina ebizibu. Ne gavumenti eyina ebizibu banneeteri wantu watali bizibu. Ate buli omu ayina enkola ye ebintu. Kati natunulidde abo abakozi abakolako ku Soloti nga batandise okujja kampani kyegenda okuwo omulimu ng'oyogera ebyama by'amakampani. Kiringa nga kola mu Airtel nojja n'ovuma MTN. Teriyo kampani ndala egenda kuwa mulimu kuba gwe bategeera tosobola kukuuma byama bya kampani eyo. Kirenze Tamale okuva mu ministry y'ebyettaka nenzija netandika obbanyumiza nti kaminsona akola bw'ati. That's unethical. Bw'okolanga mu kampani nova mu kampani eyo gyogereko birungi. Kubanga munnange bangi nnyo mune baba baagala okukola naye nga tebalina mukisa. Kati abo abakozi ba Soloti Media abavuddeyo okuvuma Pastor Bugingo bandisoose ne ba-appreciatinga nti at least Pastor Bugingo yabawa emirimu. Naye tosobola kwogerera bubi kampani gy'obadde okolamu ate kampani gy'okolamu endala n'ekwagala bategeera nti nabo ky'ogenda okukola. Bannange temuvumanga kampani ze mubadde mukolera ne we ziba zaabayisa bubi. You move on. Fenna mune emirimu tugenda tugikyusa ate nomala n'ofuna ewalungi. Waliwo abantu batandikira ku CBS si gye bali kati bali ku NTV. Waliwo batandikira ku NTV kati bali ku NBS. Naye toyogereranga w'obadde okola bubi. It's bad. Ne mutandika okwogera ebyama bya Pastor Bugingo. Kati noya kino kibbiini sibanya bbiini ekyo ekisajja. Bane nsiraba nko musajja alina lugambo ng'oli.
Pastor Bugingo yakusembeza nakuteeka ewuwe tominaako Luganda lwaki oyogera ebyama bye lwaki ogenda obiraalaasa mbu naawe mbu oli muntu luyale lwaki enseeba mazeemu lwaki mubuliddwa Katonda mu mitima gyammwe lwaki muganya okufumiitiriza n'okwebuulirira bantu mmwe omuntu akukutta akusembeza akuwadde woosula osula nawuwe nomala n'otandika okulaalaasa ebyama bye mu nsi kintu kibi nnyo its bad kwate eri ajja kwagala waliwo ebintu byokola naye nga abantu bakusunga busunzi kusigira nga gwolooza olina views naye nga bakulaba beewuunya eno kyo ekyo ekisajja kibbiini kyogedde ebintu Pastor Bugingo mbwe ekisajja kya Pastor Bugingo kifaanana bwe kiti really can you go to that level ewantu wewali obeera tebakuyisizza bubi era yalyoka n'abagoba Pastor Bugingo abo abakozi ba Soroti abavuddeyo okwogera ebyama bya Pastor Bugingo yalyoka n'abagoba kwa you have shown your true characters you are not trustworthy you are not honest banemulikira okukolerera emmere ya olwaleero omuntu balina omuntu waba wamma akusembeza nga yaliko mukwano gwo ate tomwogerera bubi ate kisima teri muntu mubi entayale buli muntu abeerako n'ekirungi naye abantu abamu mu nsi muno mufuula abantu nti babi nnyo talina kirungi kye yali akoledde sooka oyogere ebirungi bye yakkolerera kwata kuyinaako Luganda nze njagala nnyo omuntu anjogerako obubi naye ate oyogereko n'ebirungi byange abantu abamu mujajinga abatukwate mbasiikanangako when you find people ne mubagulako ojja kusanga nga ate bye baboogerako si bituufu hamu agaba ssente mmeka olunaku n'osanga omuntu ng'ayogera ku hamu ninga tosisiikananga ku hamu ne hamu ye mugagga yekka mu Kampala asiibulula Abakatuliki hamu ye mugagga yekka mu Kampala asiibulula Abaprotestanti hamu ye mugagga asiibulula Abasiraamu hamu talina ddiini hamu ayamba Abakatuliki hamu ayamba Abaprotestanti genda ku ofiisi ya hamu olaba abalinzi okusabiriza naye omuntu osooka gaggawala mu mutima nga tonnafuna ssente wono balaga ka video nga hamu kumbaga waddeyo obukadde 100 ekyo kipya ku hamu obukadde 100 emmwete bamu temumumanyi bumanya muna abantu bagaggawala mu mitima hamu ne bw'omuggyako obugagga bw'ayina n'obutwala era ddamu n'agaggawala because getting rich is a mindset hamu ne bwakuwa obugagga bwe era bumala ne bugwa kwata obusobola tonnatuuka mayindi y'okugaggawala bw'oba tosobola kufuna ssente nga mu bwongo bwo teziriimu tosaakera kumakya n'ofuna biliyoni naye nga mu bwongo bwe biliyoni teriimu you first get money in the brain to be rich is a mindset to be poor is a mindset obwavu mindset n'obugagga mindset kyobola banga bagagga abasinga obungi bamala obudde nga bameditatinga they do meditation kwe kufumiitiriza n'olowooza ku kintu ekitasoboka n'okifuula ekisoboka hamu obwongo kwalowooleza megabytes za kika kya waggulu nnyo kw'ebintu byakola tebikoleka muntu nga tomeditatinga to be rich is a mindset obwongo bwe buba bwavu ne bw'olifuna ssente era ogenda sigala ng'oli mwavu obwongo bwe bukuwa obwongo eringa nnimiro kyobuwa kye bukuwa twazaalibwa tetulina kye tumanyi byonna tubiyigidde ku nsi teri bebi azaalibwa nga mugagga ate era teri bebi azaalibwa nga munaku bwongo mindset era nze bwe nakitegeera nti okugaggawala bwongo n'okwavuwala bwongo kantu kaneyambe ku bwongo bwange naye kati gwe obwongo bwe obujjuzzaamu ki abamu ekibaganya okugaggawala obwongo bwemwe bujjudde ebyekisiru bingi you are full of stupidity what do you consume byowulira bye bikuwa kyofulumya
That's it. You can't get garbage and you expect to remove garbage. Munsi kyowulira byokonsuminga era byebikuwa byofulumya nga tonnaba kutandika gato oli mwavu, because getting rich is a mindset. What do you consume? Kiki kyowuliriza, kiki kyoteeka mu bwongo obwo, ukikirukusa ng'ebiri mu bwongo obwo bya kisiru byebikubidde mu bwavu. Getting rich kitegeera okuva na leero, it is a mindset. Getting obugagga mindset. Teri azaalibwa nga mugagga, ebintu byonna bakola bikole, sente bakola nkole, nookera ku makya n'okupanga business. Sente ziri mu service delivery. Mandere wakafejja bazaali mu service delivery ayina emipiira, omanya abali emmere buli lunaku. Teeka sente mu bintu ebirina services, emmere tedibangako mu nsi kwa abantu balya buli lunaku. Kafejja baze gitunuulire. Mandera nyini wakafejja baze omanyi sente zakola mu mmere. Ali mafuta site oil, ali mipiira site tires. Sente ziri mu services. Invest money mu bintu ebiwa abantu services kwa byo byabulamu. Teri muntu abeerawo nga talina mafuta mu motoka, oba ali kabalole, oba ali kasese. You must get fuel. Ebizimbe temuli sente okuzimba ebizimbe. Abantu bazimba ebizimbe kumiramu sente zaabwe, ko ebizimbe bikola fulo 2. Okwata apartment n'ozimba apartment za billioni 2. Nengo ina abapangisa bakuwe milioni emu. Kati buli mwezi abapangisa bananga bakuwe milioni emu ze milioni 4. Nenga apartment wazisembesa billioni. Ebizimbe tebikola sente. Just abagagga mu kibuga kati towalabeza covid. Abantu babanga sente mu covid sente ne baziteeka mu bizimbe. Kubanga batyo ziteeka mu banka. Sente ziri mu services. Kola restaurant. Abantu balya kubanga okulya tekukoma. Bera mu services. Kati abamu muri mu ngoye, engoye ziri mu sente ki. Abantu muri njenyo nyine mugende China, sente mekaze muleke China. So mudde mu bintu ebi service. Nga byo abantu bayino bikola. Nebwe munadawo, you are full of negativity. Ekibanyiganyo gagawala bamu, you are too negative. Buli kiseera you are complaining. Eranze life teri kugwe. Nze otabanze mulekerawo complaining, amugenda sigala nga muli banaku. Mu kifo kyo complaining atandika okukola. Sira mulinda government eddaka erijjadde. Nze Junior ndaba mune tulinda Kyagulanyi obuyinza ali bukwata ddiru yali. Yabo kwata akoleki. Kwa waliwo abantu botulia mu ggwanga lino bano balowooza bati banne mukuleeko naye tufa. Abantu mukule, grow up. Grow up banne mukule. Abanyuganda bamu mukule. Naye tufa mukule. Abantu basanga mu TikTok bali mu bya kisiru. Sikira. Namanana ganze nze ndi mwavu. Obudde obumala ku TikTok eriyoki. There is nothing at TikTok. Kweraga kuteekayo bifaananyi birungi naye nga baavu. Ye TikTok ne Snapchat. Abagiriko banaku bazibu. Bakera kuteekayo bifaananyi birungi. Mu Uganda abantu balina ebifaananyi binyirira. Ne mu reality banaku bazibu. Ne bagenda mu mahoteri ne baga ku hoteri gy'okwata yiyo. Lwaki totukwatira ewo gy'osula? Mu Uganda batu bakuba bifaananyi gye basula. Bakuba bifaananyi mu mahoteri. They live a purely denial life. Life ya denial. Wano mu Uganda abantu balina ebifaananyi mu mahoteri, abeera kafejja bazije kuira ebifaananyi. Naye ng'ewuwe talina waasula. Omuntu n'ayambala n'anyuma ne yeekuba perfume enyirira nga talina wadde 10 mu mpale. Be bannayuganda abasinga obungi. Bo baagala nnyo ebintu bya dinayo. Ne badda ku TikTok. Ne bazina obuzina. I find it nonsensical. Sibira wa makulu.
amazina gozinira ku TikTok singa ogeze mu kikubo n'otunda jini buli nako noba ng'onnyuka n'omutwalo. You have done something to your own life. Your own life, my friend. Buno obulamu bubu neno basaga ku TikTok bali kuli bevuma. Umanye ekizibu ky'eggwanga lino mumala obudde bungi nga munyumya ku bagagga nigwina wuki. Nze nakoowa ebiboozi bya Sudiru ne Amani asinga obugagga. Ebyo ebiboozi nabivaamu dda. Wama ku Sudiru ne Amani asinga binyambe ki. Luyali binyambe ki ku myaka gyange. Bannange mumala obudde nga mwekolerera. Mumala obudde nga mufumiitiriza. Mumala obudde nga mupatana. Naye abantu ne mumala obudde munyumya ku Tamale Simanya Jnr. Nze Jnr tulina kyo nnyumyako. Ku myaka gyange nina ebyapa bina eby'amataka. I've got an opportunity to serve government. Kati onjogereko nali mu opposition. Nze Tamale nsinkanya ab'amaanyi bangi. I have seen powerful people at my age. Sina kye neetaaga. Sina kiriwa. Kati ogenda kuŋŋamba ki? Nsinkanya President Museveni, nsinkanya General Sale, nsinkanya General Muhoozi. I was a friend of Bob Wine. What are you going to tell me? Nsinkanyaamu mukulu wange. Nze Tamale ndabye abagagga, ndabye ab'amaanyi. Nabadde Kasese, abasongola n'abagundi bali mu kulwanaganira ttaka. Kasese eyo. Abasongola n'abaki. They are fighting. Ningu bitunulira, you get confused at your age. Big people are coming to you. Junior, Simanya Katitua, I looked at them, Nenga Katuaba no Babali Kubichi. Abasongola, they are very, very proud. But you can say Sebaluana Nabakonjo. Ebibaluanya bitono, just kwata basurveyor bapemetaka, because Abakonjo, they are cultivators and pastoralists. Chechi baluanaganya, wali abalunzi bente n'abalimi. Kati baluanagana buli omayingira mu ttaka. Nepaka bannange. Okubalawo buno obumulumulu obw'abasongola n'abagundi, abagundi, a team of surveyors, JP mettaka twabani yayingira mu lyamu ne tebaagala. Look at them. Bwababawo opportunity okwogera buli omu alowooza wa kitalo, egoism. Abasongola. I looked at them and at these people. They are proud for nothing. Bemanyi. Wabaka banetu kole chino. Banetu lete basaveya bapimetaka. Tebaagala. Baneka kati. How can you solve? Because the land problem is solved by your kupimetaka. Tunobuli omwe saloze zikomawa. That's the starting point. But they don't want. Nebatu kubate entezaba no. Kati nagambye you PDF. Why don't you arrest these people? Let them. On Tuesday, surveyors are coming in Kasese. You refuse. Refuse that land to be surveyed. You will see. We don't have time. We no kola kugwanga lyonna. Land problems are everywhere. We have to be everywhere. And you are wasting our time. We are telling you, let us survey the land. So that tumanya abakonjo webakuba n'abasongola webakuba. The basongolas don't want. I think there are some big people behind them. Ababawabya mutakate muri mu banene. This land belongs to the people. There are no big people in the land. Whether you are who, what does the law say? There is a lot of politics. You tell them, come, we negotiate. They don't want. When you give them an opportunity to speak, the egos. We are here appointed by the Supreme Law. We are not in this office for fun. Just the way some of you see us. We are very educated people. We come from well-off families. But we are humble. Humility doesn't cost a coin. Some of us sing at Itakuba traffic. But we are humble people.
You tell them, come here, negotiate. They don't want. Okay, let us wait on Tuesday. They have surveyed that land. If you want or you don't want, let people have peace. But we should live in harmony. Let us be with one another. Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda yajaguza emyaka birthday. Ssaabasajja Kabaka tukukulisa Chuchu Magulu Nyondo Lukoba Nanta wetwa Sekesa manya kyamalalo manya Baganda mbamanyi mwina akajanja ninaye erinnya lye lyendeseeyo ye Chuchu Magulu Nyondo Nantalinya mu Katebe linnya kyeddaali bamuyita Penegu yayina birthday. Ku birthday yo n'agamba Palaso nti ye muyimbi we. Oluyimba lwa Palaso Ssaabasajja Kabaka yalulonda. Naga oluyimba luno lunyumira nnyo naddala nga nkola ddwiro. Okitegera oluyimba lwa Palaso olwo lwalina message. Ssaabasajja Kabaka alabika message eyo yali alina gwagisindikira. Kubanga oluyimba Ssaabasajja Kabaka lwe yalonda ku birthday olwa Palaso lwali lwa mukwano. Genda oluwuliriza oluyimba. Ssaabasajja Kabaka yayagalamu message erimu. Ogenda kunfumbira nakusuubiza njagala nzirabayo bakuwe kyono osirike. Lwaki Ssaabasajja Kabaka yalonda oluyimba lwa Palaso mu nnyimba zonna message erulimu yali alina gwaluweereza. Simple. Mama Nabagereka teyalabika alana ate okujja byali bya kadi. For the first time mama tetwamulaba. Kyokka ate Ssaabasajja Kabaka nakola ki nalonda oluyimba lwa Palaso ogenda ku nesekereko mama analisti wakuno. Lwaki Ssaabasajja Kabaka yalonda oluyimba lwa Palaso ogenda kunfumbira? Message kyeri mu luyimba olwo. Ssaabasajja Kabaka tasobola kulonda luyimba nga message sijayagalamu. Gweddayo oluwuliriza oluyimba. Teyayagadde Palaso ng'omuntu naye message y'oluyimba olwo. Nini mama fa babirabira ewala naye mbiveeko mama ebyamazaalibwa. Abaganda mwanvuma dda mbujjoniya oli analyst nnyo. Munnange oluyimba lwa Palaso Ssaabasajja Kabaka lwe yalonze ogenda kunfumbira ng'alugamba. Ate nga mama Nabagereka mama Silivia munnange byakatabo ebya Nazaala abalongo nakatabo ako Tamale neesonyiwa akatabo ka mama wadde mama Nabagereka atugamba tukasome naye era tukasomera mu bubba. Kanne ebyabalongo n'ebbaluwa ya Mutaka Kasujju banne tebyatuleka bwe tutyo. Ebintu amabyoberawo n'Uganda lwaki kino kiri bwe kireera muno n'osirika. Kwawo bibuuza Abaganda nga bagati obuuza byaki olugezigezi olukujjudde. Abaganda tebaagala kwebuuza. Gwe byebuuza. Buuza ani Saalongo. Olabe Abaganda kye bannakola. Kabuuza byaki akaakaana. Gwe vaayo obuuze ku by'abalongo olabe ebivumo by'ojjofuna. Naye twasirika. Naye ng'akatabo ka maama Nabagereka ndi ku peegi esembayo. Ate tunaakola ki munnaye? Ke twebuuze tusirike. Naye ng'emisinde gyo mugende nnyinimu mwali. Emisinde omanyi babadde babagamba tetujja kudduka. Ssaabasajja Kabaka tetumulabyeko. Simanya ffe twagala alabike. Ssaabasajja Kabaka yalabise. Naye alabika bulungi. Agenza awona. Ndowooza abasawo be India bakoze okusinga Abajamani. Ogwasooka Ssaabasajja Kabaka yagenda Germany. Naye kati bamukyusiza abasawo ne baleeta Abayindi. Bannange ke twebaza Abayindi.
Ssaabasajja Kabaka afaanana bulungi kati oba Lumbuye anaddawa. Bannange Lumbuye propaganda w'omuntu amuwonye. Ssaabasajja Kabaka yalabise bulungi nnyo. Omulabira ddala nti abadde mulwadde naye kati agenda awo. Namunne omuntu aba muntu abantu balwala. Teri kiti. Everybody can get sick. Kakati era ne mwebuuza Ssaabasajja Kabaka lwaki yalabika ku beach? Alina okwetayiza mu nsi ye. Buganda beach ziri mu Buganda ze yakyalamu yagenda Bunyoro. Nabadde lwaki mulina olugezigezi bantu mmwe? Mbwe Ssaabasajja Kabaka lwaki yasisikanye ebbalamu? Obadde yasisikana ennyoko. Noba mwabaki. Gwa muntu waba mukyawa kibategeeza n'abala bamukyawa. Lwakuba Ssaabasajja Kabaka yabuuza bbalamu gwani awe nakoma. Saabavulu bamugamba mpozi omanyi ti Kabaka yali tamanyi bbalamu. Nze natyensi yamubuuza mpozi gwani awe nakoma okutegeera n'enzirika. Saabavulu baali tebamumanyi. Gwe Kabaka yali tamanyi bbalamu. Yamubuuza huwayi mpozi gwani. Kati mwabamanyi olaba yali tamanyi bbalamu kati mwabamanyi. Bambi bbalamu ne yennyonnyolako nze ne mutegesi wa bivulu mukama wange. Ebivulu. Yalabbi. Ekyo kyokka kyekyakuba bbalamu butamumanya. Banne Kabaka tatumanyi. Kati Lumbuye bbalamu tebamumanyi kati bamanye gwe Lumbuye. Nze awe nazirikawo 30 seconds. Kasita Kabaka yabuuza bbalamu mpozzi gwani. Bambi bbalamu ne yennyonnyolako nze bambi ntegeka bivulu. Ssaabasajja Kabaka nambuuza naye mwebale butanyooma mirimu. Nga bbalamu tebamumanyi. Tamale nze gwe bamanyi munnange. Buli omu ayina levo ye. Munne buli omu ayina levo ye. Tebabamanyi. Banne tebabamanyi. Bannange tebabamanyi mulekerawo okwesiba. Mbu Ssaabasajja Kabaka lwaki yalabika ku beach? Beach ziri mu Buganda. Yennyini nsi. Buganda yabajjajjaabe. Ssaabasajja Kabaka asobola okusiima n'alabikira buli wamu. Kasita ekifo kibanga kiri mu Buganda. Buganda yabajjajjaabe be bagirwanirira. Buganda yaabwe. Obadde omanyi yo. Kale mutaliko okutumanyira. Lwaki Kabaka yayambadde bwatyo? Kabaka ayambala byayagala. Kyekimuyisa Kabaka. Obadde omanyi alina designer. Kyekimuyisa Kabaka. He's a king. He's not questioned. Banne ebintu bino mubitegeere mutujjeko akamanyiro. Manyi amanyiro okumanyira oli Bob Wine abeere magere mu bigere. Akamanyiro kamwe mukatwale wa principal wammwe. Bob Wine gwe mulina obuuza ebyo. Mutandika okumanyira nnyini mummwe nga mumutandika omubuuza nti lwaki yasisikanye ebbalamu. Mwe baani bakopi mmwe. Lwaki mumanyira Namulondo? Lwaki mutunuza olugaayo mu Buganda? Maatuleetera bizibu mmwe. Empologoma bagibuuza wajjedda. He's the king. Kyayagala kyakola enensi ye. Tebamuyita nnyenensi, nze abimuyita. Kasita ekifo kibanga kiri mu Buganda. Nnyini muwaddembe okwetaaya. Bob Wine gwe mulina okubuuza wajjadda. Bob Wine Kabaka. Bob Wine Kabaka wa Nuupu. Bob Wine Kabaka w'abaavu mu Uganda.